This is Ground Media UG. Okulaba ntusigala nga tuli wamu bwe tujja mu kifonga kino ne tusanyukako nga bannabitone bakikoze ennaku ewona ebizibu biwona weerabirako n'owulira essanyu obeera nga weerabiddeko n'owulira ku ssanyu ndabye essanyu eriri wano nga tuli wamu nga tusanyuka Eddie Kenzo weebale Federation mwebale kubanga abantu mwe bwe batunuulira gye muli eyo mweyisa obulungi ennyo nze ndi mu bitongole ebyenjawulo ebiri mu art era nze bwe nawulira eno Federation banyenanga ne bagamba omanyi erya Federation ne bagamba Federation ze manyi ya Kenzo naye ate tebamanyiyo nga memba naye eyo mwendi naye ng'ate tebamanyi nti mwendi naye ne mbaga nze mwendi kubanga nga njimanyi kyerina okukola waliwo ebitongole ebirala ebijja nga bw'olaba Uganda Performing Rights Society nga bw'olaba Uganda Music Association nga byonna bigezaako okulaba bitukuŋŋaanya nsaba bannabitone tuleme kulwanagana twekolemu omulimu nga buli omu gy'ali ng'alina kyakola nga kiyamba bannabitone ffenna kitutwala mu maaso oba oli wa Federation oba oli wa Musicians Association oba oli mu Uganda Performing Rights Society oba oli mu Female Performing Artist oba oli mu National Workers Union kubanga bw'oyingira mu union y'abakozi kyensaba kyokka byonna tubitegeere otandika okukolawo okusalawo okusaanidde kubanga bw'otobeera mu kusaanidde ate bw'oba tomanyi buuza ebyokudda emabega ne tukukuta ne tuyita bannaffe emabega tebiina gye bitutwala mu maaso Kenzo Katonda akwongera obulamu kubanga Abaganda bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire weebale nnyo kwagala kubuulirirwa Katonda ayina bwawa buli omu obukulembeze nze Hudson bwe yaŋŋamba nti maama twagala kukujaguza ne mugamba Hudson ebyo nze nabisobola nabibeeramu nze bwe sijja bibeera nengamba maama ojja bisobola ojja byagala naye oluvannyuma nenziramu nengamba nedda nino bibeeramu kubanga ndi muntu mukulu ate abaana be basazeewo banjaguze mwebale nnyo kunjaguza bannaffe abatwagala ennyo abaami n'abakyala abazze ku lwa Joanita okuva luli ng'abantu bankubira ddala Joanita onoobeerayo tiŋŋenda kubeerayo kubanga oluusi balowooza nti ndowooza si bituufu ne mbagamba ŋŋenda kubeerayo nasembye kulaba Carol Nantongo simanyi oba wooli naye ng'alina okuba nga ajja kujjako wano ne mugamba nja kubeera naawe nsanyuse nnyo okulaba mwenna ate bannange bakama baffe oba mikwano gyaffe abali mu midiya mwebale kutwagala naye kye tubasita kubanga gye tukoma okubeera awamu nga nammwe muli naffe ffenna tugenda bulungi mu maaso naye ekigambo ky'okuba nti oyogera nti ndowooza bano bakoze bino bano bakoze bino abantu ne twawukana kibi kubanga ne Ssaabasajja beena agamba nti ayagala obumu olw'okuba ffenna tulwanirira obumu tusaanidde tulabe nti mwe bannamawulire temutwawula mutuyambe tubeere wamu tujja kgenda mu maaso wala nnyo ate tutambule nammwe era wamu bwe munaatukolera ekyo mujja kuba mutukoze bulungi ku lwa Katonda n'ensi yaffe tayomba mwana wa pisanyo mwana muwala mulungi mumpipi bwati yaterera tayombayomba tasobola mwana wa pisanyo Susana jali sifayo keno mwana muwala mulungi mumpipi bwati yaterera
tayomba yomba tasobola wala wampisa nnyo singa Suzana tabanange zinoba sichachacha singa Suzana yeteyadda zinoba sanisabise Suzana tawanange siria baba sinywa wege Singa Suzana tawanange sendo babi sichachacha Singa Suzana yeteyadda zinoba sanisabise Singa Suzana tabanange sinoba sinywa wege Singa Suzana tabanange sinoba sichachacha Singa Suzana yeteyadda zinoba sanisabise Singa Suzana tabanange sinoba sinywa wege Leyaziza Baseba ne banyabo nsaba muzikirize oluyimba oluddako oluyimbe ne muwala wange Celebrant ajaba akingende soft n'abalala Arima muganda wange nnyo Bibalabala natandikira ku nyimba ze nange nkuze tasinga nnyo kiwanvu naye enyimba ze zakolera nenzifuna mu kasente neyanziza nnyo mukwano kama ko omukisa okwatwagaliza okuyimba funa n'omuwinga zanagalima gayaniriza n'afunga ekachani nafunga
Media. Omukulu oyo gwe mulaba ayagala nnyo Joanita. Bwe mbeera mu America abaayo, bwe mbeera e Canada abaayo, bwe mbeera e Bungereza abaayo. Era nga 28 Septemba ajja kubeerayo nga ndi e Bungereza. Mukama wange neeyanziza nnyo okunjagala. Chimanyi byoyagala bingi kati linda nja kufuna ensimbi edikazo kwagala nnyo wetono nemesesa nnyo ssebo kubanga onnuumya nnyo mwattu abakyala bakwagala bangi bagambe nti ze ninayo omwana chimanyi byoyagala bingi kati linda nja kufuna ensimbi. Abaami gye muli, abaami we muli, wetono nemesesa nnyo ssebo kubanga onnuumya nnyo mwattu abakyala bakwagala bangi bagabe nti ze ninayo omwana chimanyi byoyagala bingi kati linda nja kufuna ensimbi. Ese wegomba ssebo
to